Mu nsi muno tewali kisinga bulungi nga kusiima muntu ng'akyali mulamu. Nze bwe nali nsoma ekitabo Lulasangeye ekyawandiikibwa Ssengule 222 mu Nabusiro mu Sibbosa Geoffrey lwe nategeera amakulu g'ekigambo Taboya, Ngulimaanyi Ganjegere Paul Kafeero kye yayimbako mu luyimba lwe Olulimi Lwange abasinga lwe bayita Nvuga Livansi. Omanyi mu byafaayo by'okuyimba mu Uganda, Paul Kafeero ye muyimbi eyali asinga okukusika ebigambo era nga bw'oba tomanyi Luganda ovaawo tomutegedde. Ate ne bw'oba omanyi Oluganda yali musajja akusika amakulu g'ebigambo nga kikwetaagisa okuddingana oluyimba okuluggyamu amakulu. N'olwekyo leka nkuwe ebimu ku bigambo Maanyi Ganjegere Paul Kafeero yayimbako mu nnyimba ze mu Luganda olukusike n'amakulu gaabyo. Naye ng'ebisinga ku bigambo bino mbivudde mu kitabo Lulasangeye ekyawandiikibwa Ssengule 222 mu Nabusiro mu Sibbosa Geoffrey ow'ensona lulimi. Kansooke n'ekigambo Taboya kye nakugambyeko mu kusooka kye yayimbako mu luyimba lwe Olulimi Lwange. Era nga bwe yali akiyimbako yayimba bw'ati. Ne mulyoka musoma ne mutuuka n'eyo simanyiwa okukubuuza ewammwe ng'oyanukula Taboya. Munnange mu lulimi Oluganda Taboya kitegeeza mukene omuvundu. Era nga mu luyimba olwo omugenzi Paul Kafeero yakikozesa okulangira bannaffe abanaayiza ennyo ebyekigwira ne batuuka n'okubimanyaako buli kimu so nga bwe bababuuza ebyabwe baanukula ebitaliimu. Kankutwale ku kigambo ekirala ekiyitibwa empuunyiwuunyi. Era nga nakyo yakiyimbako mu luyimba olwo lwennyini olw'Olulimi Lwange era nga yayimba bw'ati. Bwe luba Olungereza ddala lubeera olwo n'ow'Ejjamani ng'ali mu lwabo bwe okukyusaamu mpozi abeera yambadde ffe empuunyiwuunyi ezizungira gye tutali ge tubanja. Empuunyiwuunyi kitegeeza omuntu akeera ennyo banne okusingira ddala n'ekigendererwa eky'okuzunza ebigambo. Era waliwo n'olugero olugamba nti empuunyiwuunyi ziramusa awaggale. Walumbe Ezaaya tukola bw'ati baka abasajja b'otugombolo otyo. Paul Kafeero yayimba oluyimba olwo Walumbe Ezaaya naye abasinga tetwategeera makulu ga kigambo ekyo Zaaya. Ezaaya kitegeeza amasanja agasulwako mu kufiirwa. Munnanga kuddira mu luyimba taluwoomya naye era awo Paul Kafeero yayimba nti olumbe lwa ttima olutwenyaza mu baana ne lututwala nga tuswadde. Omuntu okugenda nga yeenyaze kisokwa ekitegeeza omuntu okufa nga yeegenzeemu oba nga yeeyonoonedde. Bingi Paul Kafeero bye yayimbako mu luyimba lwolwo kw'ossa n'ennyimba endala nnyingi naye byonna oyinza kubitegeera ng'ofunye ekitabo Lulasangeye. Olaba yayimba ne ku bukazi obutanaaba maaso. Ekyo nakyo kankireka awo sijja kukinnyonnyola. Mpozi kansembyeyo kano kokka nga kaali mu luyimba Bulandina. Kumpanya bubi ndi bakoya bukwasizza abangi mu byokya tokukusiza omusajja olubugo byote byekweka birumiriza. Awo nno Paul Kafeero yayimba nti tokukusiza omusajja olubugo. Olubugo lwe yayimbako si lwe lubugo luno olwambalwa wabula yali abuulirira muwala we obutendera mu bufumbo. Kale nno nsiima era neebaza mutaayi wange Ssengule 222 olw'omulimu ogw'amaanyi gwe yakola okuwandiika ekitabo Lulasangeye. Munnange gwe atannaba kukifuna tolwakuba eyo edictionary y'olulimi Oluganda gy'olina okuba nayo. Era nze naawe twegatte ku bannaffe abakola ennyo okusitula enkulaakulana y'olulimi lwaffe tulusitulire wamu. Akuume atakuumira mpeera. Abakamu gye bali emirimu naffe eno tukakkalabe anti gyaffe tubuna nguudo bwakyagigaba yategeka nitulevuka obudde okuziba negitussa muno gitussa muli.